ndake wanze ndake wakachota ngeta mruti homsumba mruti mbokala wake ngubya naye baba bengaje byakarani homsumba mruti mbokala wake apa chichi mbokaba chenda kola homsumba Kuma? Ngenda kuma. Muhammad Ketwala Muhammad nawe nyolide. Muhammad yawe nyolide. Ngumye. Bono already recommended with Saudi Arabia. Nze to me what I think. That is what I think. Nze ngamba yabuja Saudi Arabia. Kuba before ngatana agenda Saudi Arabia, she was normal. Why do you know nanga tunagenda Saudi? Nali sina buzibu bwonna. Natandikira Saudi okulwadde. Natandikira eyo. Tojjukira ko mbeera yonna oba kyewakozesaako kiraga nti waleeta ekyava ku lwadde buno. Tewali bannayo olwadde nabuja Saudi. Kuba nali eno nali siyina buzibu bwonna nga ndi nnomo nga ggwe. Kuba omulanga mwenna abali ebwere abiyo abali e Dubai abali ettaka eyo bonna munkwatireko bannange. Maama abadde asaba akuba omulanga linnya lye limusumba owandowooza naye akuba omulanga alaba ku ka TV ke asaba maama Fina omudduukirire nga bw'odduukirira abalala. Nze mbeera Kampala nayagala okujja okutuukira ddala ewo ndeete muganda wange ono gwe ndi naye yekka kubanga abaatwalibwa abalala nabo baali bawala twali abawala bana. Naye nga nkyalemereddwa naye maama Fina nange nkulaba okubira omulanga. Tayise okulaba mutwalo. Naye kati oteredde. Ntantereera. Akikole. Naye kankuwa kange nkuleeteddeyo. Kankakuwa kenkuleeteddeyo. Oba zina kye zinaakola Bannange zijja kukola zikole ziri miliyoni 4 zizino. Kati ate kala akaabye bukaabi. Fina. Neyansiza nnyo mukwano neyansege. Fanayenze. mwebale nnyo mwebalire ddala bannange mwebale kufa ku bulamu bw'omwana wange. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy,
all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Zamuzukulu wakabajja mugese bunya ku Sb4 Media Ensonga waffe wano wetuli tuzze kukyera omwanyi naffe katambi katambula ne bawanjagira mami naye olwakalabye nakamba Sb4 tugende tulabe ku omwanyi naffe oyo. Mami oyo ye sister Fina mukatambi kewalaba wangambye nkuleeta olabe naye twagenza omukubira ng'ate mbalala bavuddeyo ne bamuleeta eno okujjanjaba ensula mami bwetyo si nnungi simbi bwetyo naye bambi kibi nnyo nnyo kwegamba abaana balina engeri ennaku zino gye balwalamu eyewuunyisa. Bava wano nga bagenze kuyiiya naye obulamu ne bugaana. Maama we yakuwanjagira. Mubale kujja nandabye naye Madezi yali Sb4 mubuuza nti oyo mwana bwe yali ava eno yalina ekirwadde ekyo oba yali tekirina n'agoba ku bintu bye n'agenda bulungi. Kuba abagenda bali babiri n'omulala abeera mu naye ate ye yali ali bulungi yakola bonna bagenda mu nsi y'emu. Bonna bagenda Saudi Arabia naye ate ye gyali akola. Kati bo bakama be tebagezaako okugamba nti bamuyambe. tebamuyamba kubanga n'ogenda okumugjayo okumugira okuvaayo byali bizibu. Kati alinga bwe yatoloka butolosi ani yatoloka omulwadde ng'abagamba ayagala kuvaayo bamuzze bo bagaanye kati n'agezaako era n'atetenkanya n'afuna omuzira kisa n'akomawo naye ng'era kudda tekwali kwangu kyokudda nga mutwe tumala omwezi nga gumu olwamala ne tugenda emulago okutuuka emulago ne batugamba alina ekizimba ku bwongo ne tutandika prosesi y'okumulongoosa nebamulongoosa mu 2016 ne tuvaayo ne tubeerawo ng'ali bulungi n'addamu n'okukola emirimu gye. Kati omwaka oguwedde tuba tuli awo najja n'afuna ekintu kiri wano kyazimba kinene baali bamusala enviiri olina mugamba ndabawo ekintu ekizimbye namugamba ate kinnuma nerinza okuba nga side effects z'eddagala ziri endiko kubanga dokita yatugamba alina ddibeerako mpaka. Kati olwamala najja n'ayiwa rush ku maaso mugamba oba ndowooza side effects za ddagala katusuubire naye nga tawulira pain nti awulira pain. Olwamala omwaka oguwedde na wakati awo n'agenda mulago tufunga agenda okola CT scan kola scan ng'ekizimba kyakomyewo omulundi ogwokubiri ne twesondasonda ne tufuna omuzira kisa naye n'atukwatirako ne bamulongooseza ku platinum ne batusuubiza nti bwe tumala sajjaro eyo eyokubiri tujja genda bamukalirire naye n'okukalirira tekwatuuka ogw'ekumi okumuzaayo nga 25 mwaka oguwedde ekizimba kyakomyewo ate kinene nnyo kiri wali wennyini kiri biri ebibiri we babijja wekitudde
ate batugamba tebiri cancerous tugambe nti oba cancer batugamba dokita bwatugamba kubanga ali dokita omu gwe tukozesa Dr. Senyonjo Hussein. Mama ye waguma. Naguma. Guma? Ngenda kuguma. Naye nange nemulwadde enjero gyemusutulamu kiba kinnuma kongo gunnuma nagumye ate nakola ki senna kyakola byonna nabigumira Ye akyasobola okwogeramu nga luli. kati ayogeramu po naye kiro yasusse nga eyo bwamukubya omutwe nigumukuba nitutuula naye abwadde bukyakyawo ate nigukakanako naye kati ayogeramu kokko bwogira ate olulimi lugira nolubula naye agira nayogeramu kubanga webwazze yamutegedde bwomukwatira atambula ne bwomusitula ositula musitule n'omujja wansi tasobola kweyamba. Tugende tumulabe. Fina. Wanaye mulabye ne mutegeerera mama Fina mukwano nsanyusa okulaba naye ndabye nawo nenja kuona mukwano wanaye mama Fina nange nkulabyeeko nekutuukako nekukwata kondabyeko ojja kuwona ngenda kuwona nsanyusa okulaba wanaye kale ng'olabye n'obulwadde nabo olabye nabo wanaye from Barara now to Kampala nsanyusa okulaba mukwano Naye kati oteredde. Tantereera ebale kunzijanjaba kati bagenda kukulongoosa obulwadde bukumazeeko bbanga kibona obulwadde bwatandika way back in 2015 kumpi kati myaka 6 obonaabona abonaabona n'omutwe guno mama Fina ekizimba kibeera kinnuma ne mukama wabuyinza akumye kumala ebbanga eryo lyonna nga mpita mu buvubi obw'okubaawo nga lwandagana n'obulamu naye mukama mulungi ojja kuwona ate kano kasita nkulabyeko kano ngenda kuwona ne maama ye bali kujjanjaba mama nzijanjabye maama tava mu mwana we Nawe bali mugumya kuba yadenga gumya mama ngaka. Nga yamugumya. Okuva embala mwatambula bulungi. Twatambula bulungi twafuna emmotoka naye yasooka n'asesema kumukumu kuba mulamusiri naye afutanga 2 hours kyokusesema ne muwaayo akaweke n'akola kinamala n'atereera. mama Fina nsanyusa okukola mukwano nzize munnange banaye nzize nakadaama munno kadama munange nze Fina tosobola kubeera kadama Tomanyi towuliranga ku story ya mama Fina. towulira nange nti sigiwulirangako Mami yoyo omulwadde waffe twagenda tumulambula tekatambike walabye ngako kabirira akasente kabuzaako okujjanjabibwa balinayo okumulongoosa abeere nga atereera
Ogono mama Fina. Ekyo kiri automatic. So kasaba ngambye nti nno nkuleete olw'omulanga gwe bakubye. Teko bambi ate oba saanyuliddwa ku lwa mulwadde nanyuliddwa ate ku lwa maama. Kwegamba ng'olaba omuzadde abazadde tufa bubi. Omuzadde oyinza okubeera mu nsi ng'otambula ng'olya ng'onywa naye nga wafadda. Nga wafadda kwegamba nga weebuuza Katonda nze namukola ki? Waliwo ekizibu ekikutuukako mu bulamu nga Katonda yekka yayinza okweyimirira. Omuntu okulwaza omwana nga yamwola essaawa zino n'omwana yandibadde ate amuyamba, yandibadde ayamba, yandibadde asitula, okitegeera. Naye okubanga omwana we afiira ku buliri kuno kimenya. Kivulaga nti abazadde, omuzadde oyinza omusanga awo ng'atambula naye nga peyini gy'alina kweganga obulamu bwagenda. Yeebuuza Katonda nakukola ki? Okiraba. Naddala ebiseera ebisinga abaana abagenze ebuwalabu eyo baleese emitima gy'abazadde okunyolwa. Kizibu nnyo. Nze simanyi na kumanyira gavumenti ndowooza oba ekikola etya. Abaana abava wano okugenda e Saudi kumpi nze buli wiiki abagenda omaani abalagawa Dubai ababeera mu malungu kumpi ndowooza buli wiiki nfuna abaana nga 5 abalina ebintu nga bino abafuna obulwadde ng'obumu. So ono yekka lwakuba kati kiri ku ggwe okimanyidde mu njuuyo okiraba. Naye kati obava wano ne bagenda eyo mu malungu eyo omusana gwayo guba mungi nnyo. Naye ng'ate mukama we tasobola mulumirirwa. Aba alina okukola oba ayagala oba tayagala. Kati omusana guba mungi guba gwokya ne gutuuka direct mu bwongo. Mu bwongo. Jjukira n'endya yaabwe oluusi ebambi. N'emirimu gye bakola nga abaddu. Edda twawuliranga abaddu naye kati essaawa zino kyerekera mu baana baffe abawa ne Uganda. Okiraba. Kati ate nga tujja kugamba mwana togendayo. Kubanga abonaabonedde kuno talina kyalina, oluusi abamu balina famire balina abaana abalina okugenda ayiye. Okiraba. Kati gavumenti ndowooza zinaabe gavumenti yagembwe egenda kuteekawo amateeka. Kuba ennaku zino maama TV zonna bonna kubalaga abaana beeyo abaana nga 3-4 abamu bagongobala, abamu babasazeemu ensigo, abamu babakoze ebive. Kwegamba simanyi bawalabu gye tusuubira nti eri eddiini. Gye tusuubira nti ebuwalabu eri eddiini nti abantu basinza buli time oba olina okusaala naye simanyi oba eddiini yabaggwerawo oba eddiini yababulirawo oba eddiini yakola ki. Wakati omwana ng'ono olaba nti yalwayira ku mulimu bandibadde batwala obuvunaanyizibwa ne bamujjanjaba. Kuba yerina amalwaliro atagamba. Yes. Kati gavumenti yerina obuvunaanyizibwa obwo okuyamba bannansi baayo. Bannansi baayo palamenti mwe abalina okutuula. Amateeka agasinga ge muyisa tegayina mulamwa. Kubanga olwaleero essaawa zino twogerera wano tutudde wano eri abaana kati essaawa zino abali ku kisaawe. Okimanyi nti eri abali ku kisaawe SB4 gwe tuzunga naawe eri abali ku kisaawe ng'omwana alwana kati kugenda ngasobola n'okugulirira n'okuwaayo enguzi n'agulirira naye nga yalabye akatambi ng'alaba nti omwana nti bamuggyemu kino omwana wuuna bizimba byamukwata mu bwongo naye nga yabifunira ku mulimu. Ekitali ddogo nti omuntu anaalijjanjaba. Bulwadde buzungu buzze bumujjidde naye bumujjidde ku mulimu. So palamenti efeeyo. Palamenti efeeyo. Kubanga gwoyinza okubeera mu palamenti nga weeyagala omusaala ofuna abaana basoma beeyagala naye in case ne bukya ku makya tomanyi omuzzukulu wo n'akituukako. Omuzzukulu naba nga famire yalinga ggo omuzzukulu wo n'ayavuwa n'agakangende Saudi njiye.
so parliament etekewo etteeka eriyamba abaana bakadaama beeyo ne basekadaama. Awatali ekyo bino mukyabifuna. Uganda eremwa emirimu tegikyalimu. Ate emirimu tewali kati bakole ki? Kati etteeka lye balina okubaga kwe kutegeeza abawalabu bakole nabo contract nti bannanga abantu baffe wadde tubasindiseeyo okujja okukola naye omukozi abeerenga omukozi abeere mu time nti omukozi waba alwalidde ku mulimu afunye ekizibu ekyo ku mulimu omukozi mulwabirire mumujjanjabe mumuwe tikiti adde ewaabwe mumusasule mugenda bakujjanjaba omalodde ku mulimu kuba kati nze abakozi bennina ewange bwalwala nga mugamba nti genda ewammwe sigenda kujjanjaba era oba omusibudde genda wa maama we akomawo n'omuwa n'obuyambi n'akomawo n'akola omulimu gwe ekitali ku bantu abo. Essaawa zino olaba abaana bali eyo omwana alajja n'atikako akatambi nze kati byantamye siyagana biraba nti banaye bagenda kunzita banaye mundabire abaana bange banaye mundabire maama wange banaye kwegamba ate nga gye tumanye essaawa zino gye bagamba nti yesobola okukozesa omuntu namu emitwalo 8 naye 8 oba otunze bulamu kati famire eno yakasupeninga sente mmeka ono zaataasobola kukolayo wadde. Mama Neri yatundayo yonna gye yali ewange natondayo ekibanja nekitonda nekiggwawo kati ndokka poloti kononya abaguzi ndokka poloti bwe kati akanyumba we naye akabanja nakatunda ku bulwadde bwoyo. balina abaana abali eyo bw'obanga oli eyo ng'olina kyoyizizzaayo n'oba ofunyeyo obukadde 3-4 kwate ekkubo dde wano okozese miliyoni ezo 2 oba emu oba otunda manda oba otunda ki kapito gw'onoonya obukadde 3 obukadde 4 oyinza okujja sente zonna ne zonoonekera wano ku bulwadde. Kizibu nnyo olaba bwe twakomyangawo ono omukazi gwe twasanga ono gwe twajjanjaba ow'eriiso yadda yenna damage akomyewo afunidde ebirwadde sukaali pureesa amaaso gavuddemu alina ku kisaawe twamusaa tamayine waalaga bamukasusaawo nga ne transport amutuuse wakatamulina ng'awunya oluwunya senga teyafuna musamaliya mulungi senga teyafa kati so ate nono teyamala na myaka yamala myezi meka gye yamalayo so kati bagambye okulongoosa mwamujjemba anamuleeta eno nga muze kujjanjaba twazija kujjanjaba kunoonya ku buyambi bwe tubuweza tugende mu ddwaliro bamulongoosa. ye dokita yazeeko namukeberako dokita tasobola kujjawo wano ffe tulina okugendayo kati nabadde njagala ngende nkola appointment naye kubanga tulina kusooka ne tukola appointment twala okukola appointment etukanya nti olunaku bwe tulina okuripootinga mu ddwaliro alina testi ze baba balina okusooka okukola before kumulongoosa byonna tubimalirize then tugende ku olunaku lwaliro yakonfaminga wakulongoosebwa yatugamba kulongoosebwa lero kimwamutwala mulago emulago twaliyo omulundi ogwasooka gye bamulongooseza naye ebintu by'emulago biri abrupt oba oliawo mugende muleeta eddagala lya mitwalo 3 mugende mugule kino kya mitwalo ameka ate zitebeera tezitaliiwo nti buli ddakiika ate tu dokita oyo yali mulago kati ali ku platinum yamuliko kuva ku mulundi ogwasooka mu kumulongoosa lwaki yamuleka ku ddagala yatugamba mbu ayina omusuwa gwe yakoonako atugamba bw'aba bwalivaako aba waakwesika bwesisi kati ne tugamba nti at least yamumanya omulwadde we na butya ani yakoona ku musuwa dokita kireka prosesi y'okulongoosa awo aye nakoona ku musuwa kubanga seera tebiba nti byangu naye yatugamba ekyo kyo tekirina buzibu na kino kya bwongo abeerawo n'alimira eddagala lye mpaka mu bufunza alina kubeera ku ddagala mpaka lwaliva mu nsi era aliriko amirategrito ne lamotrogene eddagala lyeyamuprescribingira lyamera
peke 3 buli lunaku. Eyo Tegrito wa buteesika. Lamotrigine akola eri ku nkovu. naye wa buteesika doozi kati agikombayininga Tegrito ne Lamotrigine buteesika nyina lebeerako mpaka bulamu bwange bwonna ne bw'oba oteredde ng'otambula Era ng'aliriko kuva 2016 ne kaakati lyoli olina okubeerawo mu buli mbeera yonna. Esente Katonda wange obanga mulwadde wa nsimbu okwesika okwo bwe kimukuba afuka tafuka ne twagenda ne SB4 era twali tugenda okutuuka nga amazima kitegeeza musuwa nga bwe yagambye nti yagukoonako naye zama namugamba agume kuba nejajja bwatyo kati nti lwaki tulese ku kyono nti jjajja waffe oyo jjajja wa SB4 era naye abadde mulago ye olwedde era nga omanyi ebirwadde by'ekikadde ndowooza naye kyamukwata era n'agenda emulago kati gye bamujjanjabira naye bwe kimukwata amala ewiiki ze 2 nga yafa nga mufu ddala naye nga kimukuba n'amagulu nga tegazimuka kati nakati takandangulu buno mukono mufu ye bamusiibudde saidi naga amagulu mafugo olaba tasoboka kati tumuwanirira buwaniriza ogenda okumusula wano okusooka n'omuyingira ebwoti n'omutuuza wano tuwasoboka wano tasobola kwewanirira nga kati bwotudde akyali agenda wona omanyi nakubindye mulago ne banga nti balina ICU kati nesawuleti bali kulongoosa bantu tebalongoosa bantu kati wajjula ICU tewali intensive care unit tebasobola kulongoosa ne batakuteeka mu ICU kati ate teriiyo si byangu si byangu obutali bulwadde buganda nti babujjanjaba obuzungu abatusingako webalina obimanya abatusingako webalina obimanya kumuteeka buteesi mu ssaala kumusabira abe nga ddake ng'olowooza dde okukaana naye akaana kamu Esaudi kikakati musana tempuli kyeba nnyingi nnyo tempuli kyeba nnyingi nnyo kati wano omuli wange nabe kwesibifo ne ŋŋamba kanfuna akadde ŋŋendeyo okwo bambi akikubalire amiina akuwangaaze amiina Fina yole kuyamba abantu ngoyambye abantu bannange obeerawo tukulaba tukusabira omukyala mukama yamutima bannange tukusabira kama kikubalire kubanga omuntu bwate tasangika osangayo kikuma osanga babiri mukama akukola kyonna kyoyagala ku nsi kubanga byokola wangazi obeerewo amiina ensiko gyosiga eyo mukama gyeddemu emirundi n'emirundi amiina nga tukulaba kutivi tukulaba SB4 naabo weebale nzani yakutuukirira ku lw'omukaaga nenkuwanjagira mpaka
nebaza ne TV West ne Radio West Vision Group yonna omukyala gwe bayita Adera, you've been so good to me. Kati nkugaseeko obeere sister wange gwe nnina yekka naye kati nkugaseeko tuweze basatu. Weebale nnyo na mwenna abayise ku page ya SB4 Media. Obuyambi tubulaba tweyanze ge twandisobodde tutya omutali. Weebale bamukwano Mungu abasasulemu ekisinga obulungi. Emmeme zammwe kye ziyayaanira. Abagabirire mu buli mbeera yonna. Akikole. Eyanzisa tweyanzeege. Akikole. Naye kankuwa kange kenkuleeteddeyo. Kankakuwa kenkuleeteddeyo. Oba zirina kye zinaakola. Banange zijja kukola. Zikole ziri miliyoni 4 zizino. Kale kala akabye bukabi. Fina. Neyanziza nnyo mukwano neyanzeege. Banayenze. Mwebale nnyo mwebalire ddala bannange. Mwebale kufa ku bulamu bw'omwana wange. Kkiriza naawe obeere maama wange. Mama tokaaba. Nsaani bannaye. Nsaani. Kamakuwa omukisa. Kamakuwa omukisa. Neyanza nnyo neyanzeege. Nsaani bannaye. Thank you so much. Tulina kusaba Avuga kuva Kampala mpaka Wahiri Mbarara mu kyalo. Mwebalire ddala bannange. Mwebale nnyo bannange. Weebalire ddala. Mukama akuwa omukisa. Bannange Mukama akuwa omukisa Fina. Mukama akuwangaze. Akuwangaze Mukama akugabirira buli kimu. Akuweereza byonna ensigo zino z'osiga z'oweereza abantu b'omanyi n'b'otamanyi. Mukama akusasule kubanga ffe tusobola kusasula netukumala. Mukama akusasule akuwangaze akuze buto. Ensigo eno Mukama ogitezemu emirundi oba 10 oba 10. Fina abeerewo Mukama amulinde byonna byakola. Mami tweyanziza nnyo. Nze kankwebaza okubeera nga nkukoowola n'ositukiramu. Nze nange nagakaba kula muganda wange ono. Fina sina kye nnyinza kuwa. Naye emmeme yange. Kama okusabira busabisa. Ate nga nkiwa Mukama mu. Mwena situation gye ndi mwawulire sala zange. Akuwangaze. Akuwanguze. Akugabirire. N'abaana bo bonna ne famire yo. Balabe ebirungi bya Mukama. Kuba nawe ebirungi by'okoze mu nsi bye bingi. Mukama yakusindikira nga kirabo. Bameka balina ssente naye tebasobola, tebalina mutima gw'oyina. Mukama akugabirire. Akuwangaza akuwanguze ne famire yo. Nakwogera nnyo kuba Kamwesonyiye mami tweyanziza nnyo. Balina kye bakolera Evelyn bana. Amina. Kati wali musanyufu. Ddala mwebale bannange abajja embalala nomukwate ekuba eryo lyonna eryewala nomutuuka ekyo kiraga ki mukwano omutima omulungi. Mukama abakolere byonna abawangaze abaweereze kyonna kye munaasaba Mukama awulire kubanga bye mukola byonna Mukama yana okubaddiza siffe ng'abaana b'abantu. Mukama abateerezemu ababeezeewo
abagabirire kyemwagala kyonna mukama akibawe. Okay, tweyanziza nnyo gwenda wenna yavaayo nola emboozi ya Carol ya contribute kati nokolina mami neyanziza nnyo nze nkwebaza okuddukira muganda waffe sister waffe oli yankubira ku kasimu nina ne mukwano gwange yembalala nanyonyonyo n'embeera gy'alimu bwe nalaba nga embeera yemu nyina yajja wange gyawangaliddemu kwe kusalawo okugendayo ekyomukisa omulungi ate bw'ogenza okulabira akatambi nga ate bamaze okumuleeta katusuubire nti wano wagenda kuva ebyengera ebirungi tumusabira buwangaazi mukama ali wamu naawe Carol naganze jjajja wange agenda myaka 2 nga alina ekirwadde ekyo so mama alina okuguma nawe olina okuguma ogenda kuddawo okola emirimu gyo gitambule ngawo naye Esaudi sooka weesonyiweyo eyoyo bambi eyoyo ekiyitibwa nti ensi ya mwaramu asigale Uganda Dubai kalekaleko Dubai kalekaleko asigale Uganda nkole 10 nga kya mirembe naye nga sikoze 9,000 za musaayi. tusane dokita atukwatiremukko atukwatiremu ne dokita atukwatiremukko kuba abeerawo ekijja ng'oli afuuse mulwaddewo yes nga mulwaddewo afuuse mwana wo afuuse eki wala naffe abajjanjabire eno tiwabeerawo mulwadde gwe wamanyiira nga ne wabagambe nti wamufuula mwana wo wamufuula muganda wo wamufuula mwannyoko kitegeera so dokita tumusaba era tumwebaza yeebale kutaasa bulamu bwa mwana ate era nsuubira kyabutaasa dokita Ssennyonjo tusane mukama kuba mukama yasinga okuwonya yasinga mu byonna lotabeerawo naye tera mukama yalina okusalawo byonna so katonda newaffe oba okola ku muntu n'omugamba munnaye kakoleko naye katonda bw'akola ki wabeerawo ekijja nga katonda ye asazeewo nga kyo tekijja kukyusibwa kiringa okufa tebakukyusa okufa kutegekebwa omuntu omu katonda yeka yakola ki yakutegeka SB4 nzijukira ngamba abaana b'e Dubai timukubire Rosette mumukubire mangu nnyo essimu kubanga eri ekijja toliko wamba abaana b'e Dubai mwenna mukube essimu ya Rosette eya muweereze ku WhatsApp mu booking 0772 458964 077244594 ne 0782951721 walabidde akatambi kano kuba ku ssimu eyo ngenda kuyitawo buyisaawo kati mba saagala ntuuke endwewo njolekera okay Dr. Ssennyonjo naye webale kumbeerera webale kubeera muzadde obadde musawo obadde buli kimu ogezezzaako mukama akuwa omukisa. Era nyebaza Ssennyonjo oyo musawo wa Carol munnange tweyanzege kubanga byonna byokola tubiraba ogezezzaako era nakatokyagezaako era omulwaddewo saawa yonna igenda kujja kubanga afunye obuyambi naawe kyewayogera mukama akikubeererewo kubanga naawe okutteko totolekedde kubanga nawulira nti wamugamba ajje asobole okufuna wasobola okumulongoosa asobole okumuteeka mu byuma byammwe naye era byetaaga ssente kati mukama tukusaba tukwebaza olw'ekyo kubanga bwayogera bwotyo nempulira nti olwo muzadde bulungi kubanga ono omwana wo wadde omujjanjaba era nakatisaawo yonna tumuleeta tweyanzege webale nnyo abawagizi tubebaza siina kyenyinza bagamba bantu mmwe abantu abasinziira ebweru ne weerekereza ekyo kyolina n'okiwa omuntu gw'otamanyi mwenda bambi tubebaza nnyo mubeereddewo SB4 sinze nzekka mubeereddewo naye mubeereddewo bwaddira omwana wange olunaamuteekako ne oba oweerezaayo 2-3 zirina kye ziyamba ku bulamu bw'omuntu. Uganda eno mwe tuli buli muntu yeetaaga munne
tetulina katonda tujja musanga kujja katonda tumusanga mu bantu nga bano so bwoba olina ky'olina yamba tojja kulowooza nti bakwogeredde nti nkoyo okuyamba olwokuba banjogeredde no aboogera boogere gwe okola lwa katonda omwebaza olw'ebirungi byakukolera omwebaza olw'embeera gye yakuyisaamu so yamba totusuulira kuyamba oba olina ekyokuyamba kola ki yamba mwebale nnyo bambi mwebayire ddala nyongera okwebaliza ddala mama Fina olw'okukkiriza n'atuuka wano e Kasangati era nze ndi mulamu wa Kalo nebaza bonna abali ku social media amazima gennyini abasindise obuyambi mwebalire ddala mama Fina webale buteekuluntaza abantu abasinga obungi tubalajjanira ne batafaayo naye bambi tukwebaza kubanga gwe buli we tukuba omulanga oba buli munnayuganda w'abeera n'akuba omulanga tubiwulira ku TV ne tukulaba naye tulaba ng'otuukawo amazima gennyini Katonda akuwe ky'osinga okwagala akuweere ddala ekyo ky'oyaayaanira tukwebaza olw'obugabirizi bw'otuwadde olwamulamu wange amazima gennyini tubadde tetusobola ku lwaffe nga twetaaga okutuwanirirako naye twebaza buli wenna ataddeyo asindise n'essaala atuteeramu essaala banayitusiima temukoma okwo gwe wenna awulira ka vidiyo oba akalaba tubadde tusaba ng'olina obusobozi obw'okwongera otuyamba tusaba kubanga baatusabye mu butuufu sente nnyingi naye nze gwe mulaba nze mulamu wa Kalo amazima gennyini tetulina we twogerera omwami baamuyimiriza talina kyakola mami nga we mumulabye yoyo amazima gennyini ne mami naye mulwadde tasobola situla mulwadde tumusitula busituzi bambi twongera obugabirizi tusaba obugabirizi buli alina kaalina ayongere okusaba okutuweereza obuyambi mwebalire ddala mukama abawomusa SB4 Media Tuggussa Enssonga mama waffe tweyanziza nnyo gwe nawe tubeereddewo mu nsonga eno songa tannaggwa tutandika butandisi naye nga amya tusiseemu omukono nawe gwe wooli alina 2025 tweyanziza nnyo kisowereze tubeere nga tujjanjaba ate muganda waffe Kalo si byangu ne mukama yasinga okumanya emmeme nga bayeegejja alina akatono n'okatoolako ate ke kajja okubeera nga kayinjuwala teri agenda kufuna ssente kumu nga tolina mutima. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. SB4 abafere Atena kuzino banji abafere basebo ne bannyabo mbegayiridde maafe atali ku Facebook maafe atatwala bantu bweru maafe na obugane mu ddoboozi dirye weereze eddoboozi nkuddemu bwe mbasobodde kuddamu n'endwawo era manja kuddamu oba seekyo kuba direct ogene rozeti akoleki akumpe nemwe waliwo kati ennaku zino bakwata ebisente ne babigatta katwa programu eno gye tukoze saawa zino abafere bagenda kukwata waliwo endagamuntu ewandikiddwako mama Fina nti weereza sente ndagamuntu eriko mama Fina oba ne bakwata sente kati ayagala obuyambi ayagala kino weereza emitwalo 15 weereza 3 weereza 5 babba ne batukane ku bukadde bassebo ne bannyabo mbegayide mwewala abafere mama Fina zisimu ze ziri wansi ku programu eno bw'oba onjagala kunfunira naye siri ku Facebook ate wemba njogera na ddoboozi typinga oli akulimba nti ndi bize ndi mbajjajja nze akuddamu eddoboozi nze mwennyini bw'oba nga tisiweekengedde nnya tisiga nti ku video call okiraba ekirala bwe mba mumpeereza amaboozi temumpeereza amaloboozi mayitirivu nnyo
kwega n'oweereza olukalaba yalwa ddakiika 35 ate nga ne banno kwebali nina okuwuliza amaloboozi gaabwe okiraba so oweereza ekizibu kyo nkubuyira ekyetaagisa then nkuddemu onziremu nkuddemu onziremu ndowooza ensonga yomugitegedde bulungi aweereza voice note toweereza voice note 10 oweereza voice note tetesiko emu oba bbiri ate nga si mpanvu nnyo oli asobola okuweereza voice note nga ddakiika 4 bannaaye nedda so SB4 Media Tuggussa Enssonga ndowooza ensonga gino tusinze nnyo mama Fina tali ku Facebook ku WhatsApp tatayipinga twewala abafere bangi nnyo ate ddala kuzza abaana ku masomero olajjanaga waliyo basale simanyanga tubireke ebyo nze muzukulu wa Kabajja omugese bunya SB4 Media Tuggussa Enssonga mami we tweyanziza nnyo mukama okikubalire ajja kuwona mu linnya lya Yesu amina so mama katukwerekereze mwebale kujjanja mwebale okujja SB4 Media, Tuggussa Enssonga.